Mbalamusiza bulungi abali ku ssaawa yaffe ey'omwenda musiibyeyo mutya Yesu waffe yeebazibwe abalokole n'abatali balokole kansubire nti abukeesezza bulungi era ne kati nti bukyali bulungi weewaawo nti mulimu akakubakuba katonye ebitundu ebimu simanyi obeewamwe katuuse naye Katonda yeebale ku lwekyo nze Joan ow'essaawa yaffe ey'omwenda lunaku lwaffe lwakuna bulijjo tuze tubagamba nti olwokuna tugenda kubeerawo n'omugenyi ow'enjawulo ali so special era nga yayingiddewo dda mu kizimbe tuli naye omusumba Dr. Franklin Modo Mugisha akubye yiiti mu Kampala ne Uganda n'ensi yonna n'ensi zonna banayo welcome. Thank you. Muri mutya wegusoose okujja ku ABS TV mbadde ku TV ndala zonna TV ndala zonna sindokole era nawuliddeko nti waliwo we mwayise ne bagaana okujja naye twagala njaka mbayambeko omanyi waliwo okutya nako kubeeraawo teri TV ndokole teri TV tiri awo ndokole bwoba ojjajjanga ku TV ekyokubiri nti bwoba olaba abantu nga babi lwaki tobabulira birungi gwe byolina ekizake nga bw'oyagala kati ndowooza nkyamu kuyinda omuntu n'atasobola okuba nga alabika. I think there is a problem eyeetaaga kuyamba omubiri gwa Kristo okubanga guyambibwa abantu okuwewuka n'okutegeera kye balina okubeera. Sina busungu just njagala kuyambako abantu abamu bwe bakwata obujega kuba nze siri mujega mu bajega siriimu mu package eyo gye batoola wansi nze ngamba bulijjo abantu nti take the message, leave the messenger. Nti bwanga sikwagala Joan naye nga ebikuvaamu birungi bimba ntwala gwe nkuleke ebindikire ekyo kijja kuyamba okutegeera kyogenda okubeera kyoli n'ebyomu maaso byogenda okubeera. Example nti singa owasa omukazi ku makya galeero owasa omukazi nokera ku makya ng'owasiza omukyala omukyala tujja musanga ali 100%. Oyinza okusanga Joan nga alina makeup mungi alina kasimayira kalungi alina body language nungi naye nga bw'otuuka awaka mujama exactly no njogedde ku Joan ate gwe Joan wekka kubeera nga kiweewa abasiba kiweewa nga bagaa nti gundi erinnya tiri balimu kakati ekyokubiri nti tuteeka okutula ku ddaala erikula okumanya nti waliwo bangi abalaba TV abalaba TV nga wadde gwe tolowooza nti balaba eryawo waliwo bangi abalaba kakati ate nze ndi musumba ayagala biri muntu kuba mbeera ku TV zitali z'abalokole ezogera ku Yesu zitamwogerako naye Yesu singa ajja olunaku lwalwo yandigenze mu boonoonyi kakati abalowooza nti Yesu asobola okujja mu kanisa zaabwe zeze kipentekooti tasobola addukayo. Mbabuuzaako mikwano gyange mwenna abandaba nina ekizibu ennaku zino biri gwe nsinkana mu supermarket baagala selfie bannange selfie zinaatera okunzita simanyi naye ate wonna baagala simanyi natwala Kimsera Kimsera ku Idi natwala Idi mwami yampitike yali Haji nagandi banange tutte mukyala wange kumbe babijja ku Facebook tufaananyi byange bambi ne babitwala nogatta obufaananyi babita grid nogatta tuli Haji nanga nti munnange kiriwo otute hajati wange limugadi hajati namututte mugasimanyi nakumanya naye ojjukira bulungi nti yayambibwa n'atereera. So njala kubuuza kabatuuliza njala kwebaza Pastor Igorokola TV eno kyokoza kyamaanyi kyamagezi gwatajagala giveeko tojiraba bwoba atajagala nga toyagala TV eno noonya endala zinyingi nnyo naye manyi tebajagala naye abajogera ku kireegeza nti bagiraba babeera bagirabirayo Mondo yani gwe tulabako ali mu Pastor Mondo ndi musumba kanisa wajeta Empowerment Christian Prayer Center International ekanisa yafaniza abalokole n'abatali balokole tetufaayo mu katoliki mu protestant munaddiini w'eddiini yonna musiraamu twagala abantu bayagala Yesu bw'oyagala Yesu ng'otuleese
bw'oyagala Kristo waffe ng'essanyu litubugaana ebisigale twagala kumanya tetwagala kumanya ovaawa tetwagala kumanya gwani ffe twaniriza biri muntu yenna nga bw'ali era emutundu ewaffe ku Empowerment Christian Prayer Center bwe batubuulira enjiri tugamba nti Yesu akwagala jangu n'emminiyo ejja kukyukira muli mu kyaki jangu n'eddogolyo lijja kukyukira muli naye tusula bweru tebakuggalira bweru Yesu akwagala nga bw'oli abalokole bwe tunatuuka ku kiseera ekyo ekitasalira abantu misango tujja kuyambibwa ekyokubiri abalokole baatuuka ekiseera ne bafuuka basazi ba misango balina namulondo bebalinga bakatonda kati njagala kulabula abantu bonna teri muntu alina kisumuzo kyeggulu nga pasita teri pasita agenda okulokola omuntu amutwale mu ggulu teri pasita agenda okuwolereza tuwama Yesu ono mulaba ono nti ye muyingize mu ggulu yawayi kimu kyekumi n'ekiweebwayo buli muntu yenna agenda maaso ga Mukama bagenda kubamubuuza mutooko omu kati njagala muyambibweko muweweeko kati mwate abatanakulokoka njagala mutegeere mwenaki amazima ago nti Yesu akwagala nga bw'oli. The gospel is very simple. Yeah, oddayo wekka. And the gospel is coming into the whole world. Preach the gospel. It is coming jangu nga bw'oli ebisigadde tujja kubiraba. Musumba Mondo totiddemu nti abasumba ab'enjawulo bagenda kundaba batyanga ngenze ku TV eyabafera nti kutumita bafere. Kisinzira kwayogera. Kisinzira kwayogera. Omuntu bw'otuma omuntu nti mufere kibeeriye omanyi ngamba bulijjo abantu tibogenda mu church negamba nti okusabira baasa yeeyo oli waddembe ogamba nti nzirayo sigenda kugikuwa ebbaasa bera sijagala. Where there is a willing buyer there is a willing seller. Awali omuntu ayagala okuwaayo waliwo ayagala kufuna kati okuwaayo tebakukaka nga bw'ogenda mu ddwaliro teri akukaka nti wange ti waayo ssente bweziti tekiriyo bw'otuuka ne wagamba consultation nti bweziti bulaba nga dokita agenda kubba nkwegayiridde geno nonye atagenda kubba bw'ogenda mu kyaki nga toli comfortable kyaki eringa ddwaliro liringa hotel go and find their variety genda wali byoyagala ye ani yakuleese kati kisinzira kwane ayogera asiri mufere kubanga nze nakolamu mbondo nina sente zange nze sina budde butula wansi awo mala emyaka gyolako mwaka nga gumu n'ekitundu nga sitegedde sezifa mu kanisa nina akakiiko kafuga kanisa seza kanisa n'ekimu kyekumi no not even my family member ku board none of my family members on board tulina abantu 7 abakulira sente ezo nende ba banki nza ne bakoze nina sente zange nkola emirimu egyange n'engalo zino Mukama yanzimpamu omukisa kati obuzibu obuliwo nti amakanisa bagagali ate buzibu nabawa 59 million Bannayuganda nabawa 59 million nabawanga sente zenva go on my Facebook page Dr. Franklin Mondo Mugisha genda obuuze keotekolabe videos are there nawo abanga se nakera ku macha nimpa abantu sente ku ngudo sente weziri sente zange nina sente Musumba Mondo kikyoyogera ku basumba ababeyita abatuukirivu abayina olwoyo yofe era tulina olwoyo gwe kikyobogera kubanga nzo ntiisiza bayidemba desimanyi nti batono nnyo abasibaddamu terana amakulu ge bampa ate bampa makulu ki omuntu bw'agamba nti natwa ku ddaala ly'okusala omusango bwema nkoze ekibi lwaki tojja n'oyogera nange Yesu yagamba ekigambo nti oluganda bwakola ekibi muyite bwagaana yita owokubiri bwagaana funayo abajulizi abalala 3 era mumuyite bwagaana olwo mwatuukirize naye omuntu omuwandikidde toyogedde naye ate n'aboogera bwe batyo abantu njagala bayambibwe nabo bategeere abantu abo bayaaye be bayaaye bennyini abatuyita abayaaye ate be bayaaye be bayaaye kugamba kyabalya tosooka kuŋŋamba nti nina TV y'abalokole ate n'okola TV y'ensi nga gwotwala abantu mu ggulu kubanga waliwo abadde avuma abantu Mondo oyo aliwo ati gundi aliwo ati ali awe bwayise kasajja kali awo kalire bwayise akali awo kasajja bakayita kasenyomo kasenyomo kati kasajja kasenyomo ako olaba nti ate nafunye n'amawulire nti omukazi yannobye owasenyomo properties no yazitunda
ati tofaayo tebuli butukuvu kakuyambeko ng'oli mwana muto akati akasajja kano kalina pressure by yesterday night bakatutte kalina sukaali kalina ne pressure kalina ebintu bibiri sukaali ne pressure kaliyo katudde naye kyenjagala okugamba kikino nti nze sifaayo ani naani I don't care sagala nakumuwa budde kubanga akati nze nkugambye nti really why will I make up or wake up in the morning tetutulenga omuntu ng'oyo so kati omuntu yena agamba nti mutukuvu okusinga Yesu ow'ekisa kingi ennyo agamba nti mujje jeni ng'abakowe n'abazitoowereddwa nange n'abawummuza oyo sina bigambo bye oyo mutunuulira naye abasajja ate babatiisatiisa bana bamulooza nti banene bannafu balina ebizibu bya balina n'abaana nze nina abasajja 17 mu Kampala nga n'abaana abamisa okuba mentioninga ne bamama babwe gye babeera muno mu Kampala nga basumba balina omu alina omwana omu abala balina babiri waliwo alina abana waliwo n'alina abekyengera gye bali mbamanyi era n'omujuzi bamukwatira mu kalooji eyo mukono mugogwe bamukubadde ebifaananyi abadde avumanya abantu naye bamukwata ate yasazeeko akaana kamukuba miliyoni 122 akasajja katambula okatunula kati abo si balinako budde bamukuba ebifaananyi gali mu bokisa ya chekiti naye abasajja newawulya nga boogere ku ttiimu kati bukama katonda nga bano basula mu ggulu kati zabo sirina budde bwabwe kubanga mmanyi kye bali nina ekibuuzo waliwo eyaŋŋambye ekikubuulize nsaba okikkirize yaŋŋambye nkubuuze ebyamagero eby'obwakatonda n'ebitali byabwakatonda ayagala bambi onyonyole abantu abali ku lutimu lwa FSPP ddala ddala ekituufu kyeki katonda akola ebyamagero oba buli byamagero ebikolebwa mu kati ekisookera ddala ebyamagero nkola ya katonda ekimufuula katonda kwe kukola abaana b'abantu betasobola kukola so miracles come from God not from the devil sitaani akanga naye ebyamagero okuwona okusumululwa eddogo okubula edayimooni okudduka it's godly it's God's project actually katonda ayagala nnyo biri mukazi na biri musajja ali eyo asobole okuwona abeere mulamu so katonda ayagala ogagawale katonda ayagala obeere ku ssente era nange kyenjagala kati ate bwe nzija mu kyaki ne bampa nti genda ofune empeta ey'obugagga nti kakati eyo empeta balabika bagijja mu nnyanja kakati tulina okubuuza bana abawa empeta ti empeta wagijjawa adi simple logic akubulira ekituufu akubulira oba kituufu oba kisi kituufu nze buli nkola yonna eya katonda supporting and I thank God for it free pastor nekugandi nina sente zange mondo nina kashi wange ndi musajja mugagga nze musumba tatuula wansi niyemutamota ndi ku ttaka lyange nsula mu nyumba sikuya bisenge 10 nina emotoka 8 awaka I enjoy my life mbeera byange nkola binyumira abawulira nga sinze I don't live anybody's life era awulira nga ayagala mbeere nga baana be nga kijjajjaawe boom kakubye nvaako genda okola ebibyo osiba mondo njagala ombulire oli mufumbo olinayo omukyala ewaka okyombuuzabuuza ebintu ebityo naawe katulaki ombuuza wano tombuuza ndeka ekyobufumo kiveeko ekyobufumo kyokubaneka nkiveeko era ababaddeyo ngogamba nti enkyagala mbivuddeko kakati musumba mondo njagala kumanya abavubuka abaagala waliwo abavubuka bambi nga yagamba nti njagala nange mbeereko nga musumba mondo nga nange ebiseera ebijja mu myaka egyange ngamba nti nange ninako okusente kuba abavubuka bayita mu kusomoozebwa tulina kusomozebwa kati guyinza mu kusoomozebwa kwa kiggwe anti nange ndi muvubuka gwe tolina sente kambakiikirire gwe tolina sente anti nze nyinza okuba nina naye ate waliwo akulaba bambi ngagamba buli naye ng'olina nina ebyalaale va ku byalinnya lya Yesu g'olina nina musumba mondo njagala osooka ombulirire ku bavubuka abali awo ekisookera ddala nze ndi mwana wa ghetto nava kabalagala mu kikuba mutwe ndi musajja astruggling kutuuka wendi
That's why I don't care who says what. Tewagenda mu nnyanja kufuna obugaggo. It is okay. Abwagala naye agende ku nnyanja. Lake Victoria eri awo kumpi. Bajje mbalagirire. Bamapa otherwise ko bali wala. Nze nja kubawa motoka mbatuuze mu motoka zange. Mbatwale mu nnyanja. Awali ekisuwa ky'obugaggo. Awali kapa, awali biki, awali ebintu ebingi bye muteeka we. Bwagala lwaki tonna bufuna nga ate obumanyi nti buva mu nnyanja. Nawe busiru, stupidity. Bantu bakwata obujega. Waliwo obugaggo buli mu nnyanja. Ngoleko obugaggo buva mu nnyanja nga buvaawo. Sina budde obusooka kati nze obugaggo bwange mbukoze mu kulunda, mbukoze mu kukola ebintu ebinene. Ndi musajja mulunzi, nina construction company. Ndi musajja mukozi nkola emirimu egy'enjawulo. I work and do different jobs and different work. Nze mbeera ne ssente zange ezange nzirina. Joan, I am okay. Nze setaga kituuti, setaga opportunity ya pastor Gundu kugenda okuwulira ewe sobola okufuna ku ssente. No. Mu COVID-19 mbadde ndiisa abasumba 39 families of pastors. Yeah. N'olunaku lwali kati nina 22. Dr. Mondo. Doctor atoli na doctor? The doctor of theology. Suma. I'm one of the pastors who have gone to school. I have 3 degrees. Mukampala wano nagenda kusomera. I'm educated. I'm not a fool. That's why I reason people basing on doctrine. Nti teri muntu asobola kumprovinga biblically nti Katonda ali limited. Umanyi Joan birogamba nti kino kipapuro kiraba kino so kitya ku muntu naawona kubanga ekifuula Katonda kwe kukola ebintu bitasobola kuimagininga nti ye Katonda nga si bya buntu nga bwe kyotosuubira Katonda okukola bw'akikola akuprovinga nti ye Katonda w'amaanyi asinga byonna. That is God. Katonda go predictinga n'ogamba agenda kuyita wano oyo taba takyali Katonda. Is not God. A God I know. He's above, beyond, and strong. That is a God I'm talking about. Oyo akola eby'amaanyi anyeenya ensi awonya omuntu nga talina bwe yeebuuzizza asitula omwavu okumujja mu nfuufu n'amutuuza n'abalangira oyo Katonda naye Katonda gwe mupredictinga si Katonda kyovula nti nzegamba Katonda talina mu kyaki Katonda ali buffe abantu. Yes. Katonda tali mu makanisa tali mu bizimbe Katonda bw'omuteeka mu kizimbe ntali muno mu kawaala oba omufudde essabo tibalifuuse essabo naye Katonda bw'akola ebintu ebiri wonders ebitiisa. Wow, that is a God I talk about. Oyo gwe tulina okwagala gwe tulina okugoberera gwe tulina okutambula. Katonda akyusa ababbi n'abafuula abatukuvu. Katonda atwasa malaaya n'amuwanisa emikono. Oyo Yesu gwe njogerako ye Katonda John. Oyo ye Katonda gw'olina okutegeera. Buli lw'otambulira mu maanyi aga ga Katonda otandika okulaba obulungi bwa Katonda. Katonda ajjawo ennyanja n'ajawula misana tuku ng'abaana ba Falaawo n'abalenzi nga bajja bagoberera Isirayiri. Oyo Katonda gwe njogerako. Ekyo kye bayita Katonda. That's how godly defined God. Naye Katonda ogwo mmala okusinza n'aleokaka wansi. He's not pursued by a worship or by anything. He's pursued by the hearts that are broken. Ali pursued emitima gyaffe. Kyova nti bw'otambula bulungi naye bw'otambula mu butukuvu bw'otambula mu kutambula kwa Katonda otandika okulaba obulungi bwa Katonda n'ebibala ebiva mu ekyo. Oyo gwe mbita Yesu Kristo mwana Katonda omulamu. Naye okyali musumba okyetetenkanya mbeera ate okubiriza abalala nti ki kati onnalaba bibala bya Katonda as yourself. So you must experience this God. And let me tell you something. Yesu talina kimugatikako. Tekisobola kumumuvinga teri sente teri kintu kikwatibwako ekisobola okumuvinga omukono gwe emitima gyaffe gimuvinga omukono gwa Katonda. And that is Christ that I know. Sobola ndi njagala Yesu n'abantu be nga bwe bali. I love Jesus and his people as they are. Yes, that is God. I love God. Bwendaba nga akola ebineewuunyisa bakola ebisubiraga. Wow, God. That is a God I worship. Abamu bibasukako
kubanga basiibye basabye tebabirabyeko banoonyeza bagenze ku nsozi ne basula eyo ne bavayo nga tebalina emitima gyaffe teginaba kukyuka abalokole tetulina kwagala abatimba bamuvuma abatimba balokole tujjerega abamulokole bwafuna ekizibu tukuba enduulu what kind of broccoli nze mbagamba I live my life era bonsanga nga koona emiziki gyange nga ndi mmotoka yange ndeka nze nabonaabona dda Mondo sinagwe ntya ndi mukwano gw'abantu bangi nze bengenda ku street okwo ojja kulanga abantu bankubira gye Mondo Katonda yakusumulula pisa mukawala nga bakuba enduulu mukawala omupisa nga abantu bakuba enduulu ninga bande bikubulabi sibamanyi sibalabangako sibasabiranga nakubasa naye they have love abantu bakwagala buli lwokola ebyobutukuvu n'otambulanga omutukuvu otandika okulaba obulungi bwa Katonda. Ku namba zolaba ku screen yawo ku lutimbo lwa ABS TV njagala onsindikireko ekibuuzo kyoyagala tubuuze omusumba Mondo kyonna noba oli musiraamu ng'olina ekibuuzo kyoyagala omanya osobola n'okunkubirako n'oyogerako ne musumba Mondo wali mu studio zaffe eza ABS TV so gwabadde agamba nti ffe baatugamba nti abasumba abamu munaaye wa musumbayinga tebasobola kulinnyayo era nawe ng'oli musumba kubanga waliwo n'abasumba abatulaba in actual sense kantereza abasumba bw'oba ofunye opportunity okujja okubuulira Yesu wano okumuyimusa waggulu nga tolina kirala kyonna kyoyimusa naye ng'oyimusa Yesu waggulu leka Yesu ayimusibwe mu ngeri yonna mbuulira Yesu nze biri wantu mutwala ne musabo nsobola okugenda eri mbagamba nti Yesu ye Mukama mukyuke naye Katonda akuwadde opportunity ate omanyi ekizibu kiri wano batya abanandaba batya omanyi kankubula waloloko erimu basumba nze Mondo ne bemala omwaka mulamba nga sinawalawe mbulidde abatya balowooza nti kumanyi survival yaabwe eri ku edibation ya relationship tebesinga ku kigambo kya Katonda tebesinga ku kwagala kwa Kristo ye pastor gwanga mukyamu lwaki tujja n'omubulira ebituufu come and prove him waliwo akukubira buyo lwaki tojja n'otugamba nti wano mukola bubi tuterezeewo abantu mubabulire bwe muti Hello munaffe wangi sebo wangi kale oli otya musajja okubidde mutungo wali watya mutungo wali watya ali bwatyo tebitambula bulungi lwa corona eyo embeera egenda kutereera essuka corona oyagala mbasomese ku saving leero nja kudda nsomeze ku saving nsomese engeri gyogenda okukuunamu ssente zo engeri gyozikuumamu obugagga obufuna otya ate obukuuma otya ate obusindika otya ate ffe tuli basaluuni kati tujja kuyiiya beyond that ebirala mbisomese eyo ku TV ndala mukama akw'omukisa waliwo n'omulala owangi owange Villa TV wangi hello munaffe kale sebo gyebali mityana wali watya waffe walungi nnyo wabigalaawo muli muti eyo manyiwo ndi mulamu ssebo nkola nnyo obutaweera nsobole okuleka ebyafaayo mu ggwanga neyanza taata
abantu bakole ssente babeko n'omudidi gwa kaashi. tunewobeera ne ssente ezo osobola okukola n'okola. Amina, tweyanziza ono asiimye. Hello Wanji? Wanji sebo? Nkola taata gyebali. Okubidde gaya zigaza oli watya? Oli bulungi? Bimpe. Ono kiganye. Essimu sima bunakola. Hello Wanji? Musumba webale kujja tulabako ku TV yaffe ya Pastor Augustine Mbizaayo. Mukwano. Mbadde nange ekibuuzo kyange bakise mbadde ngenda kubuuza kya saving. Kya saving nja kujja nsomese ku saving. Oyo tujja kunyumirwa saving. Mukwano. N'omuwala oyo banange tumwagala nnyo. Ono yennyini? Ate tusanyusizza nnyo n'ojja ku TV yaffe banange essene lye tulina. Ne katooke nga oyise ne kawempe n'ogenda eyo. Eyo ninayo abantu bange katooke. Katooke wamala. Ne kalode eyo ninayo abantu bange. Bali musumba ng'osanyusizza nnyo okujja ku kyaki yaffe ero bannange abasumba nga batuvuma. Abasumba nedda bajja kutereera nabo bambe nabo tebaali bwe batyo. Bamange nebaza ne Joani oyo nga maama we naalo ng'akutumidde weebale pulogulaamu eyo yeebale okutusabira bannange simanyi na kumanya. Kiwedde emirembe gye tulina banene essanyu lye tulina Mukama akuume. Mukama akuume. Owuli essanyu Pastor Mondazi. mu kale musajja. Otyo? Kale taata. naye nga pasita tuba n'abalala tugenda wagundi wagundi yakola bino n'obuuza Yesu banayibona omujja omutuufu n'akukola ngereza pasita era kadife twabivaako tubeera wakati n'okudawunikeza jjalwa Yesu ne waffe gyali banange kanisa zitulemeredde kitalo pasita bali kulabika bulungi omubiri ng'egongi sente zezo baaba kyezikola kale taata abantu gabagadde essimu nga tebagivaako eno tunakola tutya? Wanji kale mukwano bannange oli mukono bannange okola ki? Wali okola ki? Ngenda kusabira leero Mukama akwegwe beera ku TV okwateko ogenda kulaba Mukama agenda kuwa omukisa ekyo kigenda kukola nkuwa nnaku nnya zokka Mukama n'akola ekyamagero. Musumba mono ndali ono bamuyita Hagati ali kubuuza nti chachiyo ebisaidi chachi yaffe eri Mutundwe tuliranye Kampala University bagita Empowerment Christian Prayer Center International. Essimu yange eri 0752 722 mu Luzungu eri 0752 722 777 ka WhatsApp kankolera bulungi nnyo. Onagambye nze bampita Fiona Pastor nsabo nyambe nange mbeeko Wendy I lost my husband. Oh sorry. Hold on tukwate oyo tulabe. Hello. Okay, I lost my husband. I have
have 2 kids, but I have suffered enough. Help me. Hello, caller. Hello. Ate manyi ukoludde bano abali mu studio SBS. Mukwano nkulaba. Hello. Yogera nange. Yes, Sebo. Hello. Hello. Kale mukwano gyebale. Bwanji? Ndikwala ali. Balumiza. Kale mukwano gwange. Hello. Kale musajja gyebale taata. Wabala kunjagala. Amina sebo kakati kyembuuza. Buuza. Sebo pastor olina kilo mmeka sebo? Kituufu. Webale. Nina kilo 10. Musajja bantu babuuza ekibuuzo ekituufu. Serebwa. Hello. Wanji mukwano yogera n'amaanyi. Hello. Hello pastor. Onagambe I request for a phone number. Tugenda kuddiramu essimu. Hello Sebo. Wanji? Hello. Wanji? Kale taata gyebaleko va ku TV yo gikendeeze. Hello. Hello. Mukwano gwange. Hello. Wanji? Gyebaleko musumba. Kale musajja gyebaleko Sebo. Okay. Hello. Nkuwulira Sebo yogera. Pastor wono ngafanyisa okuwulizaako. Nange mukwano gwange oli otya eyo? Nakye ndi munnange nkulidde wano emikono wa Teacher Enoka. Teacher Enoka oli otya? Bannange ngafanyisa okuwulizaako ate nojja. Bwe ntyo nzija. Boogera bingi. Boogere teri mutawaana abo batayogera tebanaalula. Ebyo kye twakomya ebyo twasigaliza. Bw'obeera waggulu eyo balina okwogerera kati tubaleka nitubawa bye twabawa tubawa mirimu gya kwogera kukola bali mu lockdown. Amina nnyo ate bagulabyeko. Oh yes, mu lockdown. Amina Sebo. Amina taata. Abantu bo balina okwogera ate biri oyambuka waliwo ebirala bibeerawo kyekyo balina okwogera. Ekizibu gwe twakitegeera mwana wange. Katonda wa pastor Igayi, Katonda pastor Mondo, wa Bijingo, wa Kayanja. Yes. Mukama akumpewe mukusanga nyesenyo. Sanyuse nnyo wale nnyo we mukono Teacher Enoka. Villa TV. Nja kwata mulala. Hello. Hello. Wumukwano. Banange pastor ngasa okula wako. Nange bwe ntyo. Banange bulijjo okulira wulizinga bakongera. Banange. Banange don't be overchamukete DJ baleko. Nsanyuse nnyo kunjagala. Mazima okubiddewa. Banayi Mukama akuwe mukisa nansana eyo gy'oli. Owulira abantu baagala olwa kwebaza wano nti weebale kuleeta Pastor Mondo. Hello.
Hello? Mukwano gwange. Kale mukwano gye baliko. Bannange nange nga nsanyusa okulaba. Bannange nange mbaagala nnyo. I love you mukwano gyange. Bannange essimu nga nyingi tunazimala. Wanji. Wanji mukwano. Kale mukwano gye baliko. Bwe ntyo nange nsanyusa okubalaba. Bannange essanyu lingi eryo. Yes. Amina. Amina. Abasiraamu bawulidde. Mukwano. Hello. Wanji mukwano. Bulungi nnyabo osiibye otya nnyabo. Bulungi mukwano gwange oli otya eyo? Oli bulungi? Bannange nga neesiimye. Amina. Bana emikwano gyange ng'obudde. Hello? Kwoli mukwano? Mukama yeebazibwe mukwano gwange. Aisha oli otya? Mukwano. Bambe neyanziza bannange mumpe ebbanja ddene. Amina neyanziza. Bannange. Neyanziza. Nagambe mwabale kuweereza bambi Mary Erelo munsabireko nina ebizibu. Wanji mukwano. Kale mukwano oli otya eyo? Yes mukwano Maureen. Wow, nga neyanziza. Bannange. Wanji mukwano. Hello? Oh no. Hello, hello. Kale mukwano gye baliko. Shaki, how are you? I'm good. Bannange oli bulungi Shaki. Nnyo pastor. Amina. Pastor njagala kusabirako. Oli ludda wa? Oli Kitintale. Nkusabira Katonda agonjoola ebibyo abyanguyeko mangu. Amina naye. Family yaffe tulinamuko abana batata waffe. Nga mama waffe yatuzala tukwatako nekuyitamu. Bannange ekyo nja kusabira Shaki. Essimu yo ngiraba wano nja kusabira. Amina. Kale mukwano. Bannange essino yesembayo. Nkoyi. Wanji. Mukama yeebazibwe taata. Taata kinange. Kiva ku kiibo okusaba buli kiseera naye nga tugamba ekyamagero terikujja n'osaba enkagira oweewaayo naye nga munnange towulirwa. Kale nje kiddamu mikwano gyange eno simu kanjirike kubanga sijja gisobola eno enenemi
abantu balina ennyonta. Abantu balina eno simennemye. Hello. Hello. Abantu ozo okumalako abantu bayi wanje mukwano. Abadafunye kyasa ataze ku TV. Biki ebikutawaanya ddiya wangi yeebazibwe ddiya bakuyita ani mukwano kale mukwano bakuyita ani kale mukwano ngenda kukubira kukusabira. Hello. Okay. Hello. Mukwano gwange gwasembayo. Kale bane munsasire amasimu gayitiridde gagana gonasula gakwata egwasembayo. Yeranyeko. Okay. Simu gitadde na wano. Kati kanjogere ku bigambo nga bisatu tumalirize. Ekisookera ddala biri muntu yenna akkiriza Kristo ntasobola okukola amaanyi ge okukolera mu kuyita mu maanyi ge osobola. Njala kuzaamu amaanyi biri mukazi na biri musajja atudde awo ng'embeera yeegaanye nkuzaamu amaanyi nti Mukama asobolera okuwa omukisa. Ebizibu byonna ebiri muno mu nsi bye bitufuula kye tuli. So oba olina challenges z'oyitamu, don't give up. Togeza n'owanika n'ogamba nti oddayo na mu kyalo tokirowooza nako. Lwana bulwanyi osobole okutuuka gy'olaga. Buli muntu yenna ag'olaba w'amaanyi mu ggwanga na mu nsi yonna waliwo bye bayiseemu. Struggles zetuyitamu buli lunaku ze zitufuula kye tuli lunaku lwa leero. Mikwano gyange olunaku lumu nali njogera ne mukwano gwange amuyita Diamond Platinum ali Tanzania muyimbi. Yes. Nayogera nange twali twogera kiro namubuuza nti nakulese ng'oyimiridde oli mu studio. Kulaba ku macha you are still working. Nangamba papa ngamba wonye nagamba mimi sirale nziseebaka nebaka misana nalala mchana ekiro kyonna asula akola tuyanna anyumba muwaliwa mwachayi waliwa muwa amazzi akola buuli wakubanga ogenda kufuuka kinene mu nsi munokola impact tewebakira mu kisago ayi tewebakira mu byolina okukola tetenkanya kiranjala nkubuulire toba waliwo omuntu akoze ebikyamu Yesu takoze ebikyamu oba waliwo akunyiiziza oba waliwo akubbi oba waliwo akoze ebikyamu ngawulira nti mulokole kuba abalokole bangi bakola ebintu ebizibu abalokole bangi babeera eyo ku mirimu naga ndi mulokole nga mukola naye nakola ekikyamu togamba nti oyo mulokole yankoze ekikyamu Yesu si bw'atyo bwafaanana. Ebizibu byonna by'oyitamu tobiteekako muntu yenna own them ne mistake z'okoze zeewe nti zonze nzikoze kasito kuko okukkiriza okwo ofuna amaanyi agasobola okukola n'okukyusa embeera yemu. Kiresembayo njagala nnyo ggwe w'oli mu bulamu obwo otandike weebuuze ntuuse mu bizibu bino naye natuukawo ntya. What happened? Abantu tebagala buvunaanyizibwa nga bufuna olubuto togamba nti nafuna olubuto kale bana nimbonaabona kale mbonaabona ekyo kiveeko ekyokubonaabona kuba teri atabonaabona teri afuna olubuto nga tagenda kuyiwa omusaayi nakulumwamu. Buli lwofuna olubuto ng'omanyi nti ogenda mu ddwaliro muleba kulumwa ekyo kikirize ate bw'omala okukikiriza nti ngenda kulumwa n'omulimu w'omwana tobuulira kubanga that is your identity. Kati kanzire ku kigambo kiri mukwano gwange gwantunuulira buli lwokkiriza nti embeera gy'olimu yeeno naye wano wengenda okutandikira okusimbula ng'eno embeera mu maaso kubeera obulungi bwe kigenda okubeera. Number 2 buli muntu alina ekizibu kye bayita obwavu teri babukugjamu gwe wennyini gwe olina okusitukira wamu osobole okweyamu. Number 3 abantu betuwangaaliramu batufuula kibali. Abantu betuwangaaliramu mu bulamu be batufuula ekyo kye tugenda okubeera. Ekyokusatu kiriba kibi nnyo ng'omuntu gwasalira omusango musanga mu ggulu simanyi kiba oli kimugamba. Ekyokuna abakyamu tubagolole
gwe mulimu gwaffe tutuuke n'abantu abo tubadentifyinga mwabasumba bali eyo kambayambeko Katonda bakuwadde omukisa okugenda ensi ku TV ngeno gikozese. You cannot change someone you don't love. Tosobola kukyusa muntu gw'otayagala. Yesu yamala kutwagala ffe aboonoonyi tusobole okukyuka. As long as you are judging somebody, you never change them. Ne baba bali mwana wo nga omusalira omusango togenda kumukyusa. Ne baba bali bamukazi go amusasula ngali makago togenda kumukyusa. Naye omuntu amanyi nti ayagalwa ategeera nti ebigambo bigenda kwagalwa. Nze ndowooza nti biri muntu yenna nze mission gye nnina eri very bold. We must change everyone. Ddala kutandikira mu bali mu nnyumba tuloke tugende ebweru. Naye on the end of the day biri muntu Katonda nabo yamuyita none Katonda nabo yamuyita biri muntu bamutuma okusinziira ku byawandiikibwa. Njala kwebaza Musumbayiga olwokutuwa omukisa guno okujja ku session ndowooza mu counseling sebo tweyanziza nnyo tukusaama ekitiibwa ate Pastor Yiga baleme okubalimba nti biri Musumba kyawa Pastor Yiga ekyo nakyo kyekyamu ekyo mukikyuse. There's quite a lot. There are people who love him. Nze nina abantu abamu bajja olunaku lumu waliwo omusajja Katonda amuyita Prophet Bushiri yajja wano mu Uganda. Abantu bagamba nabbi wa bulimba naye nalaba nga abasoma kakati te neewunya nnyo kulaba abasoma nga bajja kiro ku Misty Hotel nga baagala abasabiri ate ab'amaanyi mu ggwanga nga Paula Pastor Bushiri abasabiri naye ekiro balaba Prophet Enjo najja wano nagenda okulaba nga ate basomba ekiro mu lukuŋŋaana eri gye baavumanga ewamakabayi nendaba bakadde b'ekkanisa nendaba n'abasoma n'ababuulizi b'enjiri naye wabusiru kubanga kyokoze emisana n'ekiro bongamba nti senda misana ate ng'ekiro yenda era so bira kirimu. Njala kwebaza kyono kunkyaza Mukama akw'omukisa bale siba owamu ninayo akayimba nina akayimba akamu bakayita Who Cares mu control room simanyi baje bali naye njagala bankubira akayimba ka pastor bamuyita Pastor Bugembe ndi Who Cares ani afa yenze who care naye but I don't care kuba siki alibada we ngamba abantu tinebokera ku macha nongamba togenda kumbuza is no problem ngenda mu supermarket no uliyanga abantu bakugamba nja kubuzeko mpaka selfie tata mpaka selfie ya abantu wona ngolaba nti people are all mu motoka abantu bankubira jam wonna je mpita olusinge neyo ne mukuzika no uliyanga ndabakwita Pastor Mondo so muntu omubwati tambalira budde taliko Who Cares bwe wakalala teolika mugenda kuba kaliwo mutukubire yakalala tuli mutawana Katonda affe nsabira abantu bano abatulaba mulinyira Mukama waffe Yesu wampa nompa omukisa obwavu nembufuluma nabano bafulumye fulumya ekigambo kibaite kikwa maka gabe nemulamu bwabwe bawo omukisa walaba noonye emirimu sabe emirundi mingi nompulira waliwo obujulizi bwenfuna bungi kuva ku church ne kuyita ku Facebook ku Dr. Franklin Mondo Mugisha nenda nga abantu bawone leka abantu bawone tusabe nga tukiza nti onakola genda kulebya ekisa mu Kristo Yesu Mukama waffe amen. Kale Mukama bawo omukisa Mukama basanyuse Pastor Igambo mulabako mundabireyo gambe nti mutumidde nnyo yes ne kambuzi Pastor Igawa sadde Pastor Igawa ngabo waganya okogera ku bibyo nebyaffe biveemu njagala kyali wango yawase ngabo waganya bibyo nebyaffe biveemu bwedifuna omukisa okumusinkana simusinkana naye bwendimufuna omukisa omusinkana njaki mubuuza ekyo ojja kimubuuza kubale kwagala sawa ya mwenda kye kisinga amina Mukama akuwa omukisa naye walina okweyagala nkulaba ayini banange tujje wano ate tulabike nga tulekawo abaddaanoba alingiddewo mu kizibu omukyalo oyo wuuyo wakabina akasinga wano obunene taata ako bakayita kandoddo